mu kwebaza ababaka ba Parliament okuyisa etteeka ly'emmwanyi, etteeka eribajjako amagoba n'obugagga bw'emmwanyi n'eributeeka mu ngalo z'abo abamulya mu ngalo, famire ye n'abatono ababa basibirayo emyaka mingi nga bwe bakoze baganda baffe Bamachete n'abalala. Yawa ababaka ba Parliament milioni 10. That has become Museveni's only way of doing things. This is currency. Enguzi ye currency ya Museveni. Museveni n'ekibiina kye tebatula ne bagamba kino kikyamu kino kituufu tugende kikubaganyeko ebirowoozo mu Parliament, ekituufu kiyite, ekikyamu kireme kuyita. Si bwe bakola. Baba ne kyayagala okukola awabuwi ba MP bamwe ssente bayagala okukyusa constitution mu 2005 agiwa ebisanja yabawa milioni 5 zagenda zirinnya. Nze nali mu Parliament nga yagala kukyusa constitution kutogikwatako, buli omu yamuweereza milioni 29, bangi kuffe twazizaayo, bangi tebazizaayo. Mu kino ekisanja muze mulaba n'abawayana n'abawaya 3 n'abawaya 5 kati yabawadde 10 ng'ekigendererwa kyakukyusa amateeka balemezeewo agaganyigiriza newankubadde kooti ensukkulumu yasalawo. Basebo ne banyabo nga 31 on the 31st of January this year, the Supreme Court of Uganda finally, after going in circle as you know when you do, finally the Supreme Court decided that it is illegal for civilians to be tried in the Constitutional Court. And the court went ahead and ordered that those civilians should either be released or transferred to civilian courts. 3 months later, Machete, Umar Kato, Sharif Kalanzi, and many others are still in prison. Bacha abasibya abaana bamwe oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu okubata. Bacha abasibye mu bumenyi bw'amateeka. Naye ate wadde amateeka gakowadde constitution yaffe egamba nti kimenya amateeka, Parliament ogezaako okuyisa etteeka eri overturninga oba erikyusa ekiragiro kya kkooti ensukkulumu, naye agezaako okukikola eky'obumenyi bw'amateeka. That is the reason why he has given every MP 100 million. Basebo ne banyabo kino kyandibadde kyabanyiizizza dda. Mandi badde mwatandise dda n'obakuba ebibuuzo abo ababaka bammwe. Buli mubaka bamuwadde milioni 10. Now, when Museveni was bringing this system, which I disagree with, Jete ya PDM tibuli parish bajiwe milioni 10. Abafe mweno parish okaje tulimu muloza mulimu abantu emitwale ne. Naye abo okubajja mu baavu bagamba bababwe sente za PDM nga beewola neewole ziriko ne interest ya 6%. Tens of thousands of people are borrowing, are given 100 million. They are only borrowing, they have to pay it back with a 6% interest. Naye ate ababaka ba Parliament bo bawa milioni 10, si za kuzaayo, si za kwewola, si za kusayiningira, za mankwetu. Naye nga kyekizibu baweesezza kunyigiriza bantu baabwe. Basose ne beegaana, netayibwa neyegaana, but thanks to age. Emando y'abandika n'erinnya Museveni ku mutwe w'ebbaba n'avaayo n'agamba sente nazibawadde, because he doesn't see anything wrong with that. Now we're waiting to see what Taiwa says, because all of them say it's wrong. They even threatened to sue Right Honorable Joel Senyonyi. So that is where we are, ladies and gentlemen. These are not only words. Attach sentiments to these words. Attach meaning to these words. 100 million every member of Parliament. Now there are 529 members of Parliament. Could be some 100 million. That is roughly, that is 52.9 billion. Almost 53 billion shillings. How much change can that money bring in the health sector, in the education sector, in infrastructure and others?
let's try to break it down. Ebbilioni 53 Museveni yazikutte naziwa bamemba ba parliament bammwe bonna oba munfuna bulungi yakutte bilioni 53 naziwa ababaka ba parliament basobole omuyamba okuumira bannayuganda mu makomera kubanga Museveni weapon gyasigaza yokka okutulwanyisa ye kooti y'amagye nti bajja ne bagamba kana kofira kenyambadde kyambalo ky'amagye ne bakutwala mu kooti y'amagye. Ekooti y'amagye chief justice waayo ye Yoweri Museveni. Ensonga lwaki kooti ensukulumu yasazaamu okuwozeseza abantu abatali basirikale mu kooti y'amagye kubanga si kya bwenkanya tebasobola kufuna fair trial oba kuwozesebwa kwa mazima na bwenkanya. Lwaki? Kuba omuntu yennyini abasirye gwe muvuganya naye ate gwe ba appealingira gye bajulira ye Mwami Museveni. So ayagala mmwe ababaka ba parliament muddemu mu mukwasa obuyinza